Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbaniriza programu eno Church Before Church nange omuweerezaawo John the Preacher olunaku lwa leero. Mukadde waffe oyo gw'olaba awo bamuyita Loni oba ye Professor Loni namusanze ku mikutu emigatta abantu nga ayina ebibuuzo ku Bayibuli. Nkwanirizaako muganda wange Loni era nzikiriza nti ebibuuzo byo tewabibuuziza lwa kutyoboola naye wabibuuziza lwa kwagala kumanya. Kakati njagala tubeeko ebitonotono bye tumanya. Wasomye ennyiriri 3 mu Bayibuli n'ogamba nti kirabika Bayibuli ekubagana. Nkulaba oli musajja mu Katuliki, manyi nti oyagala nnyo okumanya era tugenda kutegeera kye bayita Bayibuli olwaleero. Wasomye Engero essula ya 18 olunyiriri lwa 22 n'osoma mu kitabo eky'Abakolinso ekisooka essula ey'omusanvu olunyiriri lwa 28 n'osoma ne Isaaya essula ey'okuna ze nnyiriri 3 ze wasomye. Ngero essula 18 olunyiriri lwa 22 lugamba nti alaba omukyalo ow'okumufumbirwa alaba kirungi era afuna okuganja maaso ga Mukama. Bwe wagenze mu Bakolinso ekisooka 7:28 ne wagamba nti omuntu bw'asalawo okuwasa aba tayonoonye era n'omukazi omuwala bw'asalawo okufumbirwa abeera tayonoonye, naye kimu kyokka abantu abo baliba n'okubonaabona mu mubiri. Kigamba kubonaabona kigamba nnaku. Bakolinso ekisooka 7:28 agamba bw'ati, naye okuwasa bw'owasanga nga toyonoonye, n'omuwala bw'afumbirwa nga tayonoonye, naye abali bwe batyo banaabeeranga n'okubonaabona mu mubiri, nange mbasaasira. Isaaya essula ey'okuna n'egamba nti abakazi 4 bagenda kujja ku musajja omu bamugambe nti tujja kwegulira engoye zaffe, tujja kweyambaza, tujja kwekolera buli kimu, naye tutuumibwe amannya go. Kati n'obuuza nti ekituufu kye ki? Kati ekituufu kye kino. Bayibuli eno tekubagana. Bayibuli tekubagana. Naye kisinzira gwagisomye kikyoyagala okuwulira nakyo kyoyagala okumanya. Ekisooka Ngero essula ey'e18 olunyiriri lwa 22 ekyawandiikibwa ekyo kituufu kubanga kigamba nti alaba omukyala ow'okumufumbirwa alaba kirungi era afuna oganja maaso ga Mukama. Kino kye njagala tutegeere ffenna bassebo ne bannyabo abampuliriza nammwe abandaba. Obufumbo bwa kitiibwa mu maaso ga Katonda. Bebulaniya essula 13 olunyiriri lwa 4 Bayibuli egamba nti obufumbo bwa kitiibwa eri abantu bonna n'ekitanda ky'abafumbo kirongoofu, naye abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Obufumbo bwa kitiibwa nnyo kubanga bwatandikibwa Katonda era bassebo ne bannyabo ndi wano okutegeeza gw'omufumbo ampuliriza, obufumbo obwo bw'olimu si bubwo. Obufumbo bwa Katonda bwatandikibwawo Katonda mu lusuku Edeni. Bw'osoma ekitabo ky'Olubereberye essula ey'okubiri, Katonda bwe yatunulira omusajja ng'ali yekka, Bayibuli egamba n'amwebasa, n'amuggyamu olubirizi, n'amuwa omubeezi amusaanira. Mukama waffe yeebazibwe. N'olwekyo buli musajja yenna afuna omukazi, si bakazi wabula omukazi. Ekyokubiri nga ensonga y'okumufuna kwe si kumwendako amulekewo wabula okumufumbirwa alaba okuganja. Ate si buli mukazi gw'olonze ku kkubo, nedda. Bayibuli bw'eba eyogera ku mukazi eyogera ku oyo ava eri Katonda. Y'Engero essula y'e19 olunyiriri lwa 14 19 14 Ngero, omukazi oyo omugezi ava mu maaso ga Mukama. Era y'Engero essula ya 31 oyinza okutandikira ku lusooka oba okuva ku lw'10 okukka wansi, n'olaba omukazi oyo Bayibuli gweyogerako. Oyo bw'omufuna oba ofunye okuganja, oyo tamala gafunika, Katonda yennyini yakuyamba okumufuna. Kaakati Bakolinso ekisooka essula ey'omusanvu olunyiriri lwa 28 Pawulo yali ategeeza ki? Pawulo akutemeratemera akulaga nti omuntu bw'afumbirwa oba bw'awasa tayonoonye, si kibi, kirungi. Naye akulaga nti kyandibadde kikulu okutegeera nti obufumbo buvunaanyizibwa
ogenda kuba weeyongeddeko omugugu. 1 ogenda kuba n'omuntu gw'otaazaalibwa naye. Ekyo nakyo kikulu. Ofuna omuntu temwazaalibwa mwenna, temwakula mwenna, olumu nga temwasomako mwenna, obadde tomumanyi na myaka mingi egiyise. Kati omufunye, kyokka Bayibuli eraga mugenda kufuuka omubiri gutya gumu. Olaba? Ekyokubiri, bw'obadde bw'omu, obadde weekolera by'oyagala, oyingira ssaawa z'oyagala, olya ky'oyagala, olya emmere gy'oyagala, leero si bwe kigenda okubeera. Bigenda kukyukamu, bigenda kukyuka. Obuvunaanyizibwa bwennyini obadde omu, akasenteko nga bw'okakoze bw'okeeriira, leero kagenda kubaako embalirira kubanga olina omuntu omulala. Njogera ku kye bayita obufumbo, soogera ku bino ebyokwesanyusaamu. Kubanga Bayibuli ekkiriza nti bwe mumala okufumbirigana mufuuka omubiri gutya, ekitegeeza nti toyinaayo akawunti ya kyama. Luli obadde n'akasenteko nga gw'okapulaningira, gw'okabudgetingira konna, leero si bwe kigenda okubeera. Ofunye omuntu ow'okubiri. Kati Bayibuli kyevudde egamba, naye okuwasa bw'owasanga nga toyonoonye, n'omuwala bw'afumbirwa nga tayonoonye, naye abali bwe batyo banaabeeranga n'okubonaabona mu mubiri, mu mubiri, era mbasaasira. Kubanga eneetooloola 2 mugenda kuba n'omwana. Lwaki okubonaabona kutandika, baagala fees. Ogenda kutandika okulaba nga olinga ayingidde mu kutawaana, olinga ayingidde. Kaakati bw'oba omukazi obadde weemanyiridde, weeyagaddira ogende wa maama wo, kasi bwe kigenda okubeera kubanga wayingidde mu bufumbo. N'okugenda obugenze wa maama wo weetaaga kumala kwogera, weetaaga kumala kusaba, nsaba kugenda keeka. Luli si bwe kibadde, obadde osimbula ku mulimu n'ogenda. Olaba bw'oyingidde mu kubonaabona, olaba bw'oyingidde mu kukola ki, olinga ayingidde mu kakomera, olaba bw'olinga ali mu kkomera kaakati. Lwaki? Kubanga wayingidde obufumbo. Tokyali singo, singo gw'ovunaanyizibwa ku bulamu bwo gwe. Era Pawulo bw'ayogera nti bw'ofumala okufumbiriganwa oba tokyavunaanyizibwa ku mubiri gwo, n'omubiri gw'omukazi teguvunaanyizibwa ku mukazi. Nedda. Olaba bw'osiba enviri z'obadde toyagala kubanga omwami z'ayagala. Ngamba gwe omusajja, olaba bw'ogenda okunaaba emirundi gy'obadde toyagala kunaaba kubanga omukyala kye kimusanyusa. Kati oli mu kakomera, ekitegeeza nti obufumbo bujja n'obuvunaanyizibwa obulala, bujja n'emigugu egirabika ng'emigugu naye egyo gya mubiri naye nga mu mwoyo Katonda kyayagala. Ekyo kye kitegeeza. N'olwekyo tekikuba kiri, naye Pawulo anyweza kye bayita obufumbo, nti oleme kubuyingira buyingizi nga otunudde sayidi emu, kubanga abantu bangi bwe muyingira mu bufumbo nga mutunudde sayidi emu ya sekisi yokka. Nedda, naye oteekwa okuyingira mu bufumbo ng'otegedde nti ogenda kusiba omukazi oyo enviiri. Olunaku lugenda kukya lumu akuzaalira omwana otandika okuweerera. Olaba otabitegeera ebyo by'ogenda okulaba odduke ne mu maka, teri badduse buvunaanyizibwa obwo. Kati Pawulo ayongera maaso n'ayogera bw'ati mu Bakolinso wennyininyini wenkyali, essula ey'omusanvu, Bakolinso ekisooka essula 7 olunyiriri olwa 3:2 agamba bw'ati, naye njagalamu obuteeraliikiriranga, atali mufumbo yeeraliikirira bya Mukama waffe bw'anaasanyusa Mukama waffe. Atali mufumbo ye yeeraliikirira Mukama waffe musanyusa ntya. Olwa 3:3 naye omufumbo yeeraliikirira bya nsi bw'anaasanyusa mukazi we. Okiraba Pawulo ekyo kyagamba. N'olwekyo ekyawandiikibwa kino kyali tekikuba kiri. Muganda ngo olina kwetegereza byawandiikibwa. Pawulo agamba nti bw'obanga toli mufumbo weeraliikirira bya Mukama waffe musanyusa ntya. Mukama waffe asanyuka atya, muweereza ntya n'asanyuka. Naye bw'omala okubeera omufumbo
olwo nno olina okubalansinga mukama waffe asanyuke naye ate ne mukazi wo naye yeetaaga okusanyuka. Okitegedde? Kati Isaaya essuula ey'okumeka ey'okuna abakazi 7 bagenda kweripa ku musajja omu bagambe nti katwegulire engoye zaffe tweyambaze tweriise twekolye buli kimu naye tutuumibwe erinnya lyo. Ekyo kyali kya bunnabbi ekiraga omulembe omwononefu we gugenda okubeera. Ne leero weekiri eri abantu abayingidde mu bufumbo si wakigendwa kya bufumbo naye kubanga baagala mannya. Eri abayingidde mu bufumbo afune certificate, marriage certificate, afune empapula z'abazungu naye ng'ekigenderwa kye si kyekyo. Tayagala bufumbo nedda, si bw'ayagala. Kubanga era ne wano Pawulo kati ekyawandiikibwa ekyo kya Isaaya 4 kikwatagana ne kino ekiri mu Bakolinso ekisooka essula y'omusanvu olunyiriri olwa 29 lugamba bwe luti, naye kino kye njogera abooluganda nti ebiro biyimpa wadde okutanula kaakano abalina abakazi babenga abatalina. Kikyotalaba ekyo kye kifuula Bayibuli okuba entuufu. Yayogera ebigambo emyaka 20 n'okusoba egiyise, leero tebiriiwo. Ebiro biyimpa wadde abantu babenga balina abakazi naye nga balinga abatayina, nga balinga abatayina. Babe n'abasajja naye nga balinga abatayina, nga oyina omusajja naye nga guweerabirira ku buli kintu kyonna era nga gwolabirira n'abaana bo. Si bwe kiri kaakati, tekiriiwo, eyo temukiraba. Eyo gye bayita Bayibuli. N'olwekyo muganda wange Ron, ebyawandiikibwa bino tebikubagana n'ebyongera kunyweza bunyweza kye bayita obufumbo obutuufu, okubwawula ku bufumbo bw'ekitupuli. Oyingire mu bufumbo ng'otegedde nti obufumbo buweereza obuyina ebintu eby'enjawulo ebibufuula okuba obulamu. Era Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Omubuulizi ekyawandiikibwa ekyo kinsanyusa essula ya 5:3, Mubuulizi 5:3 egamba nti ekirooto kijjira wamu n'olufulube lw'emirimu. Buli lw'ofuna ekirooto kitegeeza kubanga okola nnyo ekirooto ekyo okutuukirira. N'obufumbo bwe butyo. Kati tetusobola kugamba nti olw'okuba ekirooto kijja n'emirimu emingi nti okuloota kubi, okubeera ne vision kibi, nedda. Tuteekwa okuba nayo naye twetegeke nti n'okukituukiriza nakyo okuloota kirala n'okutuukiriza okwolesebwa okwo kirala. N'obufumbo kirala okubuyingiramu n'okubunyweza kirala. Waliwo ebirungo ebikola obufumbo naye nga bw'obitunuulira biringa ebitulugunya omuntu ebimuggyako eddembe lye. Oli abadde yeemanyiridde kutuula ali mu kambuleera n'alya emmere suwaani 2 agenda kutuuka eka bamuwa eminwe 2 egy'amatooke bamuge gimala. Ogezze nnyo kati ekyo kimala. Okiraba? Kibanga ekikumalako eddembe lyo naye nga kye kituufu. N'olwekyo owooluganda ndowooza ebyawandiikibwa ebyo tebirina we bikubaganira. Weetaaga kuddamu kubyetegereza otegeere nti ebyawandiikibwa ebyo byonna nga bwe bizze bitambula biruka okulaga obufumbo obutuufu n'obufumbo obw'ekicupuli bwe buyina okubeera. Kama akuwe nnyo omukisa, mbaagaliza saaviisi ennungi ne Sande ennungi, emirembe gibeere nammwe. Nze John the Preacher.